Family Studios. Waliwo mutabani wange bamwita Aimable.
Enaku ziba nyingi era olunaku lwaleero. Olunaku olusinga oluli waggulu. Aimable nga bw'otunulira n'ensiima mutunulira simanyi nga tekintu kino mwagitandika ddi mwagitandika nga muli mu kyama ate leero tukirangalidde mukirese mu bantu ensi yonna omusajja yambadde bulungi ate sokuyimirire abantu bakukuba ebifaananyi uyu munsi ni umunsi udasanzwe Imana tuyihaye icyubahiro. Nta kintu cyiza nko kuyobora umusumba akagirira umugisha iwawe. Tubare ikintu kirungi nko kurembera umusumba atena funira umugisi. Abizera abantu mwatangiranye nawe kimanyi mulungi mulimu abantu abatandika naye naye Mukama ataddewo akantu. Imana kizaka gamba ati Mukama ataddewo akantu. Ebeneza bana wa ratusauni Ebeneza Ebeneza bana wa ratusauni
Family Studios. Producer Tony Williams. Jiberako family mberako berako nawe mukwano gwange tojivako berako bambi kubera KK